Ijja buli mupiira kumpi ogulabye. Jajja Omutaka Nakirembeka empiira ogirabye. Omukubiriza olukiiko lw'abataka Jajja Kabazzi owa Kasimba Omutaka Nsamba naye nga Jajja alidde mu banne akendo ye Mutaka Nakirembeka era omugenyi omukulu agenda mukwasa ekirabo olwaleero. Tukuyozaayoza nnyo Jajja Nakirembeka olw'obuwagizi bw'owadde ttiimu okuddamu omulundi guno okuwangula ekifo ekyokusatu. Wano Alan mumujjukireko musaza ng'asamba abamulabako mu samba abamulabako essese ate nga yali musambi wa Kampala Junior Team KJT, director wa KJT ye Kabugo Mansur ate era ye technical waffe wano omwami Kabugo Mansur. Omupiira gwodde Engabi amaze okuwangula kubye bazzukulu ba stewards mujje wano bazzukulu ba Nsamba bawangudde ba stewards mujje. Ani yatebye yaliwa wono Alwa? Viene uli waliwo. Alwa yatebye? Eh? Ono yatebye? Ono yatebye? Okay. Sebo amanya? Ani? Sekajigo Viane. Kiki ekyakuyambye okubeera nga tuli mu kisaawe Engabi ewangudde ne goolo emu wano mu kisaawe wankulukuku badde batuuka ne bazzukulu b'amazige essanyu lino lyolaba tuli wano mu kisaawe. naye njagala okusooka okwebaza Mukama Katonda atusobozesezza okuba nga tuwangula tubadde kiroko Katonda era njagala okwebaza abatinda bate tubadde empinje bateesaga bulungi bona mulabe tulaba Uganda mukuseka okusalibwayo okubakubaga tubadde nekyali bazzukulu ba Nsamba ab'Engabi bawangudde ab'omusajja mwe muli ab'enkima okuyamba okuwangula goolo n'okuba yasinze okwata omupiira omwaka guno. Ki ekibayambye okuwangula omusambi Mpaji Isaac yasinze okuteba goolo muzzukulu wa Kalibala Ensisi. Mpaji waali Mpaji naye nsaba mumuleete wano agenda kufuna ekirabo. nenebaza abavugirizi baffe bonna bonna mukulu waffe jjajjaffe Nsamba HM bakama baffe bonna nga simenye mannya bonna nga bebaze nga bavugirira ba tekiniko ne basambi bannanga abawadira ogamba mu ab'empindi mubasinzizzaako kiki kye mubasinza ab'empindi ku final Mansur Kabugo zinga ku nsobi ze bakola
janguko wano kubanga ositudde engabo ey'omulundi ogwokutaano nga gwogisudde nga kapiteeni oyinza kyogerako ki kyakitiibwa nnyo ekiseera kino omukisa nga guno ngenda kwebaza Mukama Katonda olw'omukisa gwampadde nga tuteekateeka situla engabo neera okugaba ebirabo manyi sikikoze nga nze omuntu kibadde ekisa kya Mukama Katonda wamu ku kifo ekyokuna obutuweereddwa n'omulimu oguteereddwawo n'ekifo ekyokusatu kinoomu ne tekiniko yaffe bano banalomiki ate bazze nabo okukwataganya ku nteekateeka y'emipiira gino. bannalungi mutandike okusembera ekiseera kino tumaliriza enteekateeka ab'enkima mufudde omukolo guno ogw'ekitiibwa ennyo ate mwebale nnyo oli wakika kisibo sebo ni wakika kyangu bano bajjajja nga bazaala maama bamala ino okuyowa omubiri kati obadde owagira kika ki bagira nga bisebo era ondaba mu mugongo mu kiseera kino nsaba Haji Sulaiman Magala lwaki obadde owagira ngabi bajjajja nga bazaala maama tuleetere omugenyi waffe agenda okugaba ebirabo madde ino okuyowa omubiri amanya Nicholas Serufu birangirangi mumanyi kungo ate mumanyi nsaba yenzo wavira buli omwana okubeera omwana njagadde nnyo omukolo guno tugukuume nga gwa kitiibwa ate nalaba nga mubutuufu kisaana okuba nga mubutuufu okufuna ekifaananyi kubanga bino bijjukizo ate bijja kubaawo emirembe mingi omwagazisa kino kintu kyenkola olw'omupiira n'ebyemizanyo nga byagala nnyo kati mu kiseera kino abo bazzukulu bamagema ceeka eyo abakutte ekifo ekyokuna mpapakaze bazzukulu ba Nakirembeka ab'omutima omusagi bakutte ekifo ekyokusatu bangudde bazzukulu bamagema ne ggoolo emu bafuna emidwali sipiika wa Buganda Patrick Lwaga Mugumbule ng'ayambibwako omutaka Gastin Mutumba bali kujimba gibakwasa emidali gyabwe ate musawali emizanyo ekitiibwa Albert Lwanga abasambi beera mu kifo ng'osobola okufuna ekifaananyi bulungi tunula mu kamera Uganda tuli wano wankulukuku genda n'otunula mu kamera n'ofuna ekifaananyi omutaka Nakirembeka katusaba tujja mu kifaananyi bulungi kuli ekikaali naye esooka tusobola okukakkanako akwasa kuba amazige abakutte ekifo ekyokubiri katikira abambaza emidaali nga bwe tutambula batemeko babateeseteeza balina okufuna ate abatemeko bayiikayo nnyo saba tufune tusooke tupange ekifaananyi kino
asinze okuzannya obulungi wa Mpindi oyakwasirikira kukwasa tugenda kufuna tomuskola Virgin Isaac Saabalabirizi muzzukulu wa Kalimbala Mugalu nga wakika kya Mpindi mugenyi ow'enjawulo ku fayino yale y'ebika agenda okukwasenga abalwanguzi bazzukulu ba Nsamba. ono Isaac Mpaji muzzukulu wa Kalimbala Ensisi yasinze okuteeba ggoolo mu mpaka zino afunye ekirabo ne Bbansa. Ttiimu esinze yanjaza esinze empisa abenjaza mujje mufune ekirabo. Ekifaananyi kirabika bulungi. katufune ttiimu empanguzi omukama waffe Kamala byonna wamusitayiri nolunyo abeere ng'alabika bulungi asinze okujumbira mutaka Najalani waliggo ofuna ekirabo kye asinze okwetaba mu mpaka zino n'okwatira abazzukulu ng'abeerako ku kisaawe ekirabo kyafuna omutima omusajja era ttiimu yeekutte ekifo kya 3 ogusembyeyo abalamuzi abalamudde omupiira guno ogusembyeyo mufune emidaala bakulembeddwa muzzukulu wa Gabunga Grand Miro Senior baleefu abadde muzzukulu wa Mbazira Joseph Mbazira bafuna emidaali omumbeja Milia alamula bulungi nyempaka Najjungu naye afunye ekifaananyi kati mu ttiimu y'engabi embanguzi y'engabo y'omwaka guno 2024 yeri kukwasibwa emijoozi omugenyi omukulu Saabalabirizi Stephen Kasimba Mugalu yakulembeddemu omukolo guno. Timu empanguzi omugenyi ow'enjala wekitiibwa Saabalabirizi Stephen Kasimba Mugalu okukosa abazzukulu ba Nsamba engabo y'omwaka guno okuddwako Katikkiro. Ekitiibwa ku mpaka zino akamalirizo emipiira gino mikulu egy'ebika bya Buganda. Balina okwebaza Ssaabasajja olw'enteekateeka ennungi egatta abantu. Nebaza Katikkiro olw'okuba nti ebintu bino byonna byeteerera kuyo n'abakulembeze bonna minisita w'ebyemizannyo wa minisita mwonna
naye njala nnyo okwebaza ttiimu zonna ezeetabye mu mizannyo gino okuviira ddala ku ntandikwa. Kikulu nnyo kubanga emizannyo gigatta abantu, emizannyo gireeta abantu okuwona bikuleesa byakakolera n'ofunako akaseera kati nga wano oyinza okulaba omupiira nga guno kireeta okusanyuka. Ate kyenjagadde era ekikulu okuba abantu n'empisa okulaba omupiira tewali akanyuga mayinja tewali agiraki ekigero kirungi nnyo era nsanyukidde nnyo okubaawo n'ekirabo kya ttiimu ey'empisa kubanga empisa kikulu nnyo. Ekirala omupiira omutindo guli waggulu bulungi ddala ndabye nga abazannyi bazannya omupiira nendabira ddala nti senga wakati wabeerawo ttiimu eya Buganda eyetongodde esobola n'okuvuganya nga ttiimu ya Buganda nezannya ne ttiimu y'Obwakabaka obw'Eswaziland obawa ttiimu yaffe eno y'amaanyi nnyo. Ngirabye nga empisa ziri waggulu, omupiira guli waggulu naye ate n'okugatta abantu nange kinsanyusiza. Neebaliza nnyo Katikkiro nange okumpitagira emizannyo y'enjawulo kunaku newankubadde ttiimu yange bagiwangudde naye era nga nze ndi wa bya mizannyo ebika byonna ebibala ebiri mu Buganda naye abantu bibiri bye bituuse nebabaawo asinze kuba okuba wasinze naddako ttiimu eyo tebambi n'eyokusatu n'eyokuna ziba zeresa omutindo. Kale njala okusaba abantu beyongere okukuma omutindo guno, beyongere okugenda mu maaso ate era n'okulaga empisa n'okukuuma Buganda kijja okubeera omuzannyo omupiira kigatta omutindo ku muzannyo kubanga omuntu omukulu nga Ssaabalabirizi wajja ab'empindi osanga bamuddwa ggoolo nnyingi naye olw'okuba Ssaabalabirizi abaddewo ne bongeramu amaanyi awo nno ekyo kirungi era ndowooza abantu abakulu abali emagera ebika byabwe nga bisanga kinaaba kirungi ne bajja ne beetaba mu mizannyo gino. Ate neebaza n'abavujjirizi baffe aba Airtel tuli nabo wano era ndowooza nabo balaba omupiira gugenda gukula guno gw'ebika. Twagala nnyo okukuza omuzannyo gw'ebika kubanga nga bwe tumanyi ebika gwe mubumbirano ogw'Omuganda. Awo twagala omuzannyo guno gwongeremu amaanyi abantu beeyongere okugulamu era minisita w'ekitiibwa Sserwanga akoze enteekateeka nnyingi n'omupiira gutuwoomedde nga Ssaabalabirizi bw'abamu. Ssaabalabirizi bw'ataasambanga mwenda ng'asamba namba 10 nze sijja babuulira ennamba gye nasamba naye omupiira gubadde gwa mutindo mulungi era ekyo kyekimu kubisikiriza abantu okujja okulaba omupiira. Waliwo okujja obuzza okulaba omupiira nga toli wangali owangudde gyenkulisa nga toli wampindi eyokuna naye ng'ozze kuwoomerwa mupiira. Awo nno omutindo kikulu, empisa kikulu era byonna tubirabye olwaleero era tusuubira nti omwaka ogujja kuba mulungi okusingako. Mwebale nnyo. Omwana wo tuwagidde ab'amasiga omutaka wa Kasolya olukiiko lwa nsambi executive bonna buli atodde kyonna n'abasambi baffe twagala beebaza okubeera obumu ne balwana ekika kyaffe ne bakituusa ku ntikko wamu ne technical team yonna bakooki bamaneja bonna bakoze omulimu gwa ttendo. Tuli basanyufu nnyo olwaleero. Njagala okukowoola abantu bonna bazzukulu ba Buganda yonna gye bali bannaye tukomewo mu bisaawe tuwagire ebika byaffe. Tubadde mu tonamenti eno ebisaawe nga ebika bireeta abantu batono nnyo, obuwagizi tewali, abantu ebika babivuddeko batono nnyo. Twongeremu obwagazi bw'ebika ate era tubuwagire.
babivuddeko bali ku birala naye ekika tusobola kikyusa ekika kyekikyo mbasaba twongere okuwagira n'omwaka ogujja twongereremu ddala amanya ebika byonna challenge y'emu tewaliwo njawulo ebika byonna fenna abakulembera emizannyo naddala mu bika tulina ekizibu kiyitirivu nnyo so twagala abazzukulu bongere okuwagira bajjajja ne baminisita b'emizannyo basobole okuzannya obulungi ebika bino bitumbula ebika Buganda bika Ompamu wano face. Akabi. Okwatako. Oh, yebika bayinga bijiwa wangu Sebo mukulu amanya Lawrence Muwonge Minisita oyinza gye mu kika ky'Engabi Ensamba njozayoza abasambi baffe bonna omwaka guno okulaba nga batuusiza okuwangula engabo nate. Engabo eno omugimu omugudde omulundi gwakumeka kati? Omulundi guno gwakuna ekyanga ebika bya Buganda bitandika era tuli basanyufu nnyo nti mu kiseera kyange nga ne minisita nange engabo ngireetedde ekika kyange. Oza ki ekyabayambye okuwangula okuba bazzukulu b'amazige ab'empindi? Twetaaga ekisinza okutuyamba bwe bumu okukolera awamu ab'amasiga bawagidde nnyo olukiiko lwa Nsamba Executive n'omutaka yennyini technical team okubanga ekoze nnyo abasambi okubeera obumu n'okwewaayo okulaba nga tusobola okusamba obulungi ne tuleeta ekikokojjiro engabo amanyira kikoko Sebo amanya Kenya Michael. Naawe oli muzzukulu wa Nsamba? Ndi muzzukulu wa Nsamba. Okay. Obadde okolo nga ni ku tiimu? Of course ndi kochi wa tiimu eno ey'Ensamba 2024 ate era ndi wa kika kino nakisambira okuva 2005 nempangula n'ekika kino engabo 2007 ng'omusambi ate nziremu nkiwangudde nga kochi 2024. Ekika ky'Engabi wakakitendeka emirundi emeka? Omulundi gwange ogusoose okuba nga ntendeka ekika kyaffe eky'Engabi nzize ng'omutendesi bandeeta ng'omutendesi sizoni eno mbadde ne bacoaches mbadde nkola nabo omulimu omuli coach Kato Hussein mubadde coach Aluna Mulindwa so bwe tubadde nga tukola omulimu guno saako goalkeeping coach ayitibwa Mutumba Adad abasobodde okuba nga bakola omulimu ogw'ettendo guno so njagala obuwanguzi buno obuwa eri abasambi baffe abasobodde okuba nga bakola omulimu ogubadde ogw'enjawulo okuva kampeyini eno we yatandika paka we tusobodde okubeera abawanguzi so wini eno yonna njiwa abasambi baffe ab'ekika ky'Engabi bwe tubadde nabo nga bakola omulimu guno. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakulembeze ab'ekika ky'Engabi omubadde mwannyinaze Sise omubadde minisita Mwami Muwonge owa Buddo SS abasobodde okuba nga bakola omulimu gw'ettendo okubeera nga ekika kino kibeera ki champion 2024. Olowooza kiki kye musinzizza ku bazzukulu b'amazige ab'empindi okuba wamu? Pediguli olaba ekika ky'Engabi engabo gino kibali kigiina emirundi 4 nga kino kigigwangudde omulundi gwakutaano so nga ate empindi ekirina emirundi 3 buli ngeri yonna pediguli ebadde etweyimirira. Ekyokubiri bw'olaba abasambi kalakita gye badde balina sizoni eno eya 2024 discipline gye badde balina nga byonna bidda eri ffe kubeera nga tubeera ba champion sizoni eno. Olaba enneeteekateeka yonna gye tubadde tweteesetese okuva kampeyini eno we yatandika ebadde mpitirivu obulungi kkiriza obagaana Katonda abadde atunuulira ebintu bino byonna bye tubadde tutambuliramu obuwanguzi alina kuba nga abuwaffe. Okay. Kuba singo Okay, Sebo amanya? Peter. Ani? Okay. Oli mu kubazi era omwogezi w'ekika ky'Engabi. Okay. Kati muwangudde engabo y'omwaka guno kiki ekibayambye okuwangula?
kibayambye okwongera omwaka guno kunyiikirira abazannyi kubanga abasambi nga bwe tulina abasambi abawera abalungi naye emyaka mingi wadde nga tanateekamu okwagala kuyitiridde naye omwaka guno bazze nga baagala ate mu ngeri y'emu nebafuna n'abavugirizi abawagizi abawagira nga babawa enkuzi beetaaga okukola training. Kati gwovunaanyizibwa bw'obadde okolanga ani ku ttiimu eno kati kutuuka ku bwamuzi wange ndi wa mawulire ate omuvugirizi ow'omunda. Okay. Kale tuyanze Ndi omusakirizi wa ttiimu. Aya tusefena mere mu kino. Engabi oye. Engabi oye. Engabi kuba. Musagala mangi sabula. Engabi. Bro. Ate ngamo. Tuwe baba tuwe. Emipiira gino gizanyiddwa emirundi ogw'ataano bukyanga gitandikibwawo mpaka gy'ebika bya Uganda. Ssaabasajja Kabaka emipiira bwe gityo gikomekerezeddwa mu kisaawe Desert 2 Stadium ewankulukuku. Nga bwetyo newangula emipiira emirundi ogw'ataano ekubye ne ggoolo emu bazzukulu b'amazige ab'empindi Tonezi Uganda Sega Gerard. Ate mu kifo ekyokusatu ab'Mutima Omusajji bafudde bakubi bazzukulu b'Amugema b'Enkima ggoolo era emu. Kale Katonda abakome. Okay. Tuwano ku Mutesa Stadium era omupiira gubadde gw'amaanyi nnyo, abantu basobodde okujjamu bungi, abantu banyumiddwa, abengabi batusanyusa nnyo kubanga bawangudde engabo era ne bagi Goweddira ki? Neddira Ngabi. Ogambye ab'engabi. Okay. Kati mulya mutya nga nammwe mubaddewo nga engabo y'omundi guno mugiwangula? Tuwulira bulungi nnyo kubanga kya kitiibwa nnyo okubeera mu kifo kino ate ne tuwangula n'ekikomo. Okay. Just like that. Yes. Gwetogaya mu kibugundi emu. Biri serious. Okay. Kale. Okay. Tugende? Okay. Bazzukulu Kulumas. Okay.